Renayingira ensasage y'okubaweereza n'okubabuulira. Ebigambo byonna byenjogera byenkakatako ng'omuntu ate mbyogera nganze kuwa Uganda. Naye sivunaanyizibwa ku ntegeera y'abantu abamu batantegeera. Sivunaanyizibwa ku ntegeerayo, entegeera esigala yo. Sivunaanyizibwa ku ntegeera kubanga mpa ekitiibwa entegeerayo. Kati nze bwe nzija ne nkola video gwe n'ogitegeera vice versa, I'm not responsible. I myself am responsible for whatever I say on social media, but I'm not responsible for your thinking capacity. That is it. Si vunaanyizibwa ku ntegeera yo, vunaanyizibwa ku ntegeera eyange n'ebigambo byenjogera. Kati gwali eyo ng'ebigambo byenjogera bikutawanya okutegeera. I'm less concerned about you and I'm very sorry about you. I'm here to stay. Era mbagamba mwebale kwagala struggle, mwebale kweyagala ate mwebale kwebereramu. Ndi musajja mukulu akoze emyaka, abadde mbyofuze emyaka miyitirivu, era awa buli mukulembeze ekitiibwa. Nkiddamu njala kusooka kumenya omawulire agakoleddwa gavumenti ya NRM n'abaseddekezi baayo. Ndi muwagizi wa kibiina kya National Unity Platform ate ndi memba omujjuvu alina ne kkaadi. Kyagulanyi pulezidenti wange kyekisooka. Sisobola kwawukana na Kyagulanyi, sisobola kwawukana na National Unity Platform ng'amawulire gafulumiza. That is wrong. That is false information. Kyagulanyi president wange kyekisooka, ndi member wa National Unity Platform ate sinavuma wadde Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze wange nedda. Yenna abadde atambuza ebigambo na Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is wrong. Ekisookerako ddala, njagala kutegeeza bannaffe abali mu struggle abamu ng'entegeera yammwe ya munguwa mutereeze ku ntegeera yammwe. Ekisookera ddala, nze ng'omuntu nafuna omukisa omukulembeze nansindikira ka message nagamba muganda wange tuli mu struggle, naye ndi mukulembeze akulembera bannayuganda era awabulwa. Bwe mulaba nkyamye wantu wonna mumbuulira nga nti waliwo akyamu. Kati gwali eyo ng'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu takuwandiikirangako message n'akugamba nti awabulwa. Sooka weenoonye gwani. Njala kutegeeza abasinga obungi muyinza okweraba nti muli kumpi n'omukulembeze naye nga temwemanyi wawe mugwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu si dictator, no. Kyemwerabidde nti twateekawo slogan egamba nti omukulembeze tasobya, naye nga tasobya to external forces, amaanyi agava ebweru agamutigomya. Face shield abalina omugadinga, but within the internal system ya NUP, president yatugamba anenyezebwa ate si dictator. This is point of collection. Omulimu gwaffe nga abakuuma Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform to defending from external forces, the likes of propaganda from NRM, never biwandikira nabagala omulumba. They atasobya, we protect him. But within the fraternity of National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu anenyezebwa, asobya, akkiriza, ate ye kennyini yatugamba openly nti bw'alaba asobya tumugambe. Nze yaŋŋamba muganda wange bw'olaba nga nsobya oŋŋambako, era tugamba si dictator. Kati gwali eyo owazza okukola video n'ogaa nti navumye Kyagulanyi, sooka oddeyo olabe video ze nga tonnajja kuleekaana, sooka oddeyo olabe video ye olabe we namuvumidde nga tonnakola kye tuyita damage and propaganda. Sooka oddeyo olabe video ebigere bye nayogedde olyoka ojja okola video. Gwalowooza nti oli kumpi Robert Kyagulanyi Ssentamu nga takugambangako obubaka buno, kiba kitegeeza ofaanana olugero omugenzi Erimani Basudde lwe yayimba mu kayimba ke nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Kitya ente mukwano gwazo asinga bamuyita nyange. Enyange akanyonyi akeeru kabeera nnyo mu nte era ke kaziryako ke kazibojjogolako enkwa ku mukira ku matu emabega buli ne kaziryako enkwa bulungi nnyo. Naye
ente eno bwe bagikamamu amata ennyange tefunako amata gagenda ku pusikati oba ku kapa yeganywa. Kati luno olugero lufaanaganyizaako nabo bagati muli kumpi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'aba tagambangako nti asobya era osobola omunenya, kiba kitegeeza olina okunoonyawo ojja nga obudde bukyali. Toli wa mugaso nga bw'olowooza. Bw'aba nga takugambangako nti asobya era akola ki? Anenyezebwa. Oweefaanaganyiza n'ennyange ebeera mu nte naye ng'ate amata bagawa kapa n'eganywa, kitegeeza tomanyi. Era w'obeera olina okunoonya ekifo ekituufu w'ojja. Nkiddamu eno statement ngiddamu. Kwawo mwenda bagamba Robert Kyagulanyi tasobya. Mu NUP mu kibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba si dictator era saza akyogera ku buli mukolo gwonna n'atugamba bwendaba nga nsobya mu ŋŋambe. I'm not a dictator, but we must protect him from external forces and abuses. Ogwo mulimu tugukoze since 2018. So whoever misled by my message, please style up. Mufaanagana ennyange ebeera mu nte naye nga amata gava mu nte eyo eri pusikati yeganywa oba kapa yeganywa nga totegeera buwobe bwagwo. Kati kyenkugamba gwaga nti olina Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oyogera bikikinike mbukuba president asobya tebamunenya. President yatugamba bw'alaba akyama tumunenye. Ekyo yakitugamba ffe abamu. Kati mwe abamu batafunanga koodi eyo, kitegeeza olina okunoonya woogwa. Olina okunoonya woogwa before it's too late nga tonnatombera. Manya level yo w'olina okubeera gwe ng'omuntu ali eyo, kitegedde. Ekyo kyo nakyo njala mukitegeere bulungi nnyo. President nze nganzi yansindikira mesi naŋŋamba bw'olaba nga nsobya oŋŋambako. By the way, boda n'otunda video gye nakola sirina we navumira Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze kubanga nze nkoze video ziri mu 10 sivuma muntu yenna. Nsobola okulireetinga ku kintu kyonna but I don't abuse. So genda odde olabe video gye nakola nabagamba owomuntu omutonda gye gitegeera. Kati ekyo kyenjagala okubagamba nti before you do something, first know who the hell are you. Olina okitegeera bulungi nnyo, musooke mukitegeere. Muwulidde bulungi nnyo, so kyenjagala okubagamba naye mutegeere bulungi nnyo we mugwa. Mukitegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze waffe mu NUP asobya mu external forces nga tumuprotectinga tasobya. Kati gwe oba tagambanko kintu ekyo, go slow.